إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Abadduba Allah nate tubaniriza mukasera kano tusanyisa okuba nga tubasinkana tugenda maaso ne musomo gwaffe ogw'olwaleero. Twalaba omulundi ogwayita alkhamru walkuhul, omwenge n'ebyo byonna ebitamiiza ebikyusa amagezi g'omuntu. Tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala n'eddiini yaffe ey'obusiraamu bwabigaana ne bubiziiriza ddala okubeera nga tubikozesa. Twagala kati tulabe mu kaseera kano nate ebisolo mu byokulya naddala mu bintu ebyennyanja, ebisolo biwangaali, ebisolo mu binyonyi biwangaalira ku mazzi ne ku lukalu, ebiwangaalira ku mazzi ne ku lukalu. Katusooke ebiriibwa oba ebintu ebiriibwa byonna ebiriibwa nga bya ku mazzi n'ebiriibwa nga bya ku lukalu. First of all, al-ma'kulat al-bahariya, ebyokulya nga tubijja mu mazzi. Bitwogera mu mazzi twategeezaamu ebiva mu mazzi aga oceans, rivers, ezo z'obuyazi, lakes, amazzi amangi oba era amazzi oba obuyanjayanja, ennyanja esambeeramu ebimera n'ebyennyanja. Kati amazzi getwogerako tetugamba nti amazzi agali awe gatono, tugamba amazzi amangi. Era ekyo tubeere nga tukitegeera. Era betwogerako ebyokulya nti sawaun kanat hayawaniya oba bisolo oba nga si bisolo, maybe annabatat, waliwo ebimera ebimu, some plants nga bikula nnyo, bimera oba nga bikula ku mazzi. Kati kye tulina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yabitukkiriza mubah ma lam takun mudarra bisiha. Sharia yaffe y'obusiraamu yabitukkiriza tubeere nga tubirya. Kyonna kye tujja mu nnyanja, mu bisolo oba mu plants tubirya ebbanga lye bimalanga tebirina effect embi ku mibiri gyaffe nga bikosa obulamu bwaffe. So long as tebireeta kukosa ku bulamu bwaffe, tuli permitted in Islam okubanga tubirya. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Quran Surah Al-Ma'idah, wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Allah yabakkiriza, mukkiriziddwa okulya ebyokulya eby'omu nnyanja, eby'oku mazzi, wa ta'amuhu n'emmere endala mu plants, ebimera n'ebirala. Kati ekyo wasaydu huwa ma ukhidha hayya, ekyo kyemujje nga mu nnyanja nga kiramu. Wa ta'amu ma alqaahu al-bahr ba'da mawtihi, ate emmere kyeyeeyo gye tujja mu nnyanja nga emaze okufa. Ennyanja n'ekijja nga kifudde, maybe kati ng'ebyennyanja n'ebirala.
hayawanat albar tumaze okulaba almaakulat albahariya ebyokulya byomu nnyanja. Kati saaga tugenda kubuuza kudda ku byokulya ebyaki ebyokulukalu ebi moving from one place to another wano ku lukalu. Yushtaratu lijawazi al-akl min al-hayawanat al-barr shartan. Waliwo conditions bill, two conditions ku bisolo ebyokulya ebyokulukalu biwangala naffe. Ezooka an takuna hayawanati mubahatul akil, bino kubanga biri bigwa mu bisolo sheria yaffe y'Obusiraamu yatukkiriza tubirye. Tu an yatimma sayduha au dhabhuha bitariqati shar'iyya, bino kubanga kiyigiddwa Obusiraamu tuyiga. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'ani ng'atukkiriza ebisolo byetulina byetukola ki ebyokulya we yatuziyiza ebimera hurrimat alaykum almaytata waddama yalina byamala ebisolo n'abitukkiriza nti byo bino mubire naddala byo byetuyiga ffe nnyini oba ebisolo. Waliwo ensolo ezimu nga zo zikozesebwa mu kuyigga. For example, waliwo embwa nga zo zimanyikiddwa ez'embwa abantu bazikozesa mu kuyigga. Ne tubeera ne cheetah, ebisolo kye bayita cheetah, nakyo ebisolo abantu babikozesa nga babiyiggisa. Mu Luganda bakiyita ekitalago babiyiggisa. Nawabeerawo ebinyonyi ebimu ng'era nabyo bikozesebwa mu kuyigga. Ebinyonyi waliwo ebinyonyi ekiyitibwa falcon mu Luzungu, mu Luganda maybe erinnya terijja bulungi naye nga webali n'ebinyonyi ebirala. Amakulu nti ebiyiggibwa, waliwo abantu ffe bennyini be tujjira ne tuyigga nabeerawo nga tukozesa ensolo ezimu, maybe nga tukozesa embwa, kuba embwa se tugirya wabula embwa tusobola ogikozesa mu kuyigga ne tuyiggira ebintu ebirala eminyago mu bisolo netubanga tubirya. Kati ebibirya ebyo tuba tubikoza webibiyigga era ezo ensolo baba baziyigiriza ng'era ensolo oba emanyi nga wogiragira olina engeri gye wagisomesa ng'ewulira olulimi lwo nga ggwe omuntu nti oba ogitumye booti tegende yigge mu nsiko oba ogiragire nti egende yigale era oba ogigambye nti gyeyigge gireete ennyama gyeyize neefuna ebeere ng'egikomyawo egireetewo nga yammwe. Era waliwo ogigamba nti genda oyigge negyoyigga yiyo era ekisolo ekyo kiba kitendeke. Yagamba mimma allamakumullah, Qur'ani wetu yagamba nti Allah obukodyo ne tactics Allah zebayigiriza mu kusomesa ensolo ezo eziyigga. Kati hayawanati ezetwakirizibwa kulya ebisolo bitwakirizibwa kulisooka embizzi. Ekyokubiri, buli kisolo kirina amannyo agavaayo ngebakimwe muli embwa al-asad yetya zebra, empologoma, ebyo tebikirizibwa kulya. hurrimat alaykum almaytata waddama wa lahma alkhinzir, tebikirizibwa. kullu dhi nabu min as-siba, twajimaze kullu dhi makhlab min at-tayr wa hiya jami' at-tuyur al-akilatu lil-luhum kas-saqar wan-nasr wal-buma wa nahwi dhalika. Bino binyonyi ebina enjala ensongovu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enyesha babitugaana. Muli ebinyonyi as-sufur kino kye bayita falcon n'ebinyonyi ebirala. Al-hasharat, ebiwuka tetukkirizwa kubeera nga tubirya okuggyako bintu bibiri, egundi ensenene ensenene kefaanako n'amayanzi
ne alhut ebyennyanja alhut ndoza kyekyennyanja waljarad ebyo ebikyekira kyetwakkirizibwa kubeera nga tulya emisota nemmese tetukkirizibwa alhimaru lahli ensolo ezikozesebwa mu kukola emirimu maybe okutikka ebintu yahmiluna athqala bitikka ebyamaguzi ne bimoving from one place to another. Obusiraamu bwatugana okubeera nga tubikozesa. Kale tujja kubeera nga tukomaawo biidhnillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.